Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Okay, kuwaniriza ne nkubaza okubanga twegaseko onako olwaliro gyesinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebale ddala balaba Lugonvu's Show Monday to Sunday, abali mu mawanga ag'enjawulo, abali munda mu ggwanga Uganda, abali mu bibuga eby'enjawulo. Thank you very much. Mwena nyongera okubebaza n'okubaniza. Tubadde tutakabanga nga tukola programs bweziti ez'okwogera obwogezi, naye olunaku olwaliro mpaliriziddwa okubanga oba oliawo mbaako n'ebigambo 2-3 byenjogera. Naye nga sinatandika kwogera byonna, njagala okukola disclaimer eno. Ebigambo byengenda okwogera bya Lugonvu ng'omuntu. Saagala tubikwanaganye ku muntu mulala yenna wadde ekitongole kyonna. Nziramu. Ebigambo byengenda okwogera bya Lugonvu ng'omuntu. Saagala tubikwanaganye ku muntu mulala yenna wadde ekitongole kyonna. Ekyokubiri, mbalabulirawo. Ebigambo byengenda okwogera bigenda kubanga binyiza abantu ebitundu 9 ku buli 100 abagenda obiwulira. Naddala abo bebikwatako. Wabula message ya leero y'abantu ebitundu 10 ku buli 100 kwabo abagenda okugiwulira. Kiri gy'oli okusalawo okulonda mu ogwa mu 9 oba ogwa mu 10. Bw'owulira nga tebikusanyudde manya oli mu bali 9 ku buli 100. Bw'owulira nga bikwatako manya oli mu 10 ku 100. Nsooka okusasira abooluganda, ab'emikwano, n'abantu bonna abazze bakola n'omulongo Kato Lubwama. Mawulire si malungi ku Lwokusatu olwa wiiki ewedde kwe twafunira amawulire g'okufa kw'omugenzi mu mbeera eyali ey'entiisa yali ey'okusoomoozebwa ekitaasuubirwa nti oba oliawo ke kali akaseera aka Kato Lubwama okuva mu bulamu bw'ensi eno. Ensi we yali emulabira ng'omusajja azzeemu okuguma ate Mukama we yamuyitira. Naye ebiseera ebisinga waliwo akayimba kali kamisa kisemakula ngaga nti emitima gy'abantu singa Mukama badde asobola otukomyawo ne tulaba emitima gy'abantu. Waliwo bye baatugambanga nti abafu babeera balaba era nga bawulira naye nga tebasobola kwogera. Naye singa bwe kyali Kato Lubwama yandizuukuse n'akuba abantu abamu empi. Kato Lubwama yandizuukuse ne yeekalakaasa. Lwaki? Ennaku 7 eza Kato Lubwama yali musajja mugezi. Yazisaawo nti munziikanga mu nnaku 7 teyali nsobi, kwali kwanika buziina obw'abantu abalya mmere. Abamanyi Kato Lubwama obulungi, ababadde boogera ne Kato Lubwama obulungi, basobola okunnyonnyola ekituufu kye ki ku bulamu bwa Kato Lubwama bw'obadde. Wabaddewo akaseera nga Kato Lubwama abulwa n'olukumi. Si lwakuba nti mwavu, moments ezo zibaawo, olw'okuba nti abadde mulwadde nga talina mulimu gwa simba nti guno gwasobola okwenyigiramu. Ng'alina kulya ku some investments z'alina. Nga investments ezo lwe zitaleese wadde 10 kitegeeza nti tajja kuba na ssente. Ebbanga lyensobodde ogendako mu lumbe naddala ewaka eri ntunuulidde ssente nga zitootoogana. Waliwo n'omubaka yagamba nti mpaddeyo emitwalo 5 ne bamugamba nti obwo busente butwala eri. Okusonda ewa Kato Lubwama babadde batandikira mu kakadde kudda waggulu. Singa ssente zibasondedde Kato Lubwama ng'afudde bamuwaako koota yazo nga mulamu, obulamu bwa Kato Lubwama n'ebirooto bibadde bijja kutuukirira. Tuli ffenna ebigambo bino naggambye nti bya Lugonvu ng'omuntu. Temubyesigamya ku kitongole kyonna wadde omuntu omulala yenna.
sente zibatusondedde Kato Lubwama abantu omubiri gwe bayeewo Kato Lubwama singa bagwiwawo nga mulamu yandifudde yeesiimye yandifudde musanyufu kabonera akenkukunala nti obulamu bwe balaze Kato Lubwama bwe bulamu bwe bagenda okulaga abantu bagenda kukuteerereza nga bw'obadde omulungi bw'obadde ow'ensonga bw'otazikawo nga n'oyo yakulemesa omulimu agamba nga bw'otazikawo nga neyakulemesa okubako kyokola agamba nti oyo afudde tazikawo neyakulimiriranga ku mulimu mu kampuni mwe mwakolanga nga bw'ofa agamba tazikawo atazikawo lwaki wamulimirira atazikawo lwaki wamulemesa Kato Lubwama abadde ategeka ebivulu emizannyo gye n'agenda ku zi TV n'agenda ku zi radio n'abagamba nti bannange nyinawo akasente kati ni nyinawo akakadde kange naye mbadde nsaba mumpe obulango mumpe ewakiri ne bwe buba obulango bubiri olunaku nga bamugamba weyasole akasente katono Kato Lubwama n'alemerera okulanga emizannyo gira ne gisala TV ezamma Kato Lubwama obulango ze TV ezamuwadde empewo okumala ennaku 7 nga buli lunaku balaga ebiri ewa Kato Lubwama mwayagala kulaga mulambo abafunye emboozi z'omulongo mwami John Ssegawa yayogedde omutima gwe mu bantu abayogedde n'embawulira abadde mwami John Ssegawa Honorable Muhammad Nsereko abasigadde bangi mwalimu abalala abayogedde obulungi naye abasigadde bangi babadde ku makwekansamo abantu abavuddeyo okwogera nga ndaba nezi interviews mbw'omu ku mikwano gya Kato Lubwama gundi ne gundi agambye naye nga Kato Lubwama abadde akyogera nti oyo omulabe wange naye nga kati be barecognizinga nga mikwano gy'omugenzi ate nabo ne bayimirira mu kifaananyi kya mukwano gw'omugenzi naye ng'okimanyi bulungi nti omugenzi agenze okufa nga mumaze emyezi 6 temuwuliziganya lwaki tulimba obulamu ennaku 7 ez'omulongo Kato Lubwama zaanise ensi kyeki ndabye obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi nga bugwa tunuulira buli yawaddeyo sente yawaddeyo akakadde Kato Lubwama bwe yandimusabye emitwalo 10 yandigimuwadde bangi be yasaba ku be nnalabye nga bassaayo sente nga bagamba we yasole tetulina bulungi omanye ebizibu bingi kati ebizibu byaweddewo lwaki twagala emirambo media houses zibadde zikuba Kato Lubwama mu bulamu mu bufuziraga birungi bye mu bulamu bwe bwonna nga balaga negative side ya Honorable Kato Lubwama bw'afudde balaga positive we yabeetaagira mu kaseera akatuufu ng'abeetaagira nga musobola okumuyamba temwamuyamba watabeetaagira mu muyambi naye mu muyambye mulambo we yabeetaagira temwajja watabeetaagidde muze TV zammanga Kato Lubwama obulango si lwakuba tayagala kusasula naye lwakuba akasente ke katini era nga bagamba empewo ya bbeeyi UCC yabagyeko omusolo okulaga ebya Kato Lubwama ennaku 7 TV zezimu ezamugamba nga empewo ya bbeeyi tetusobola kukuba kalango kakakadde ze TV ezasasuddwa famire ya Kato Lubwama naye nga ziraga obulamu bwa Kato Lubwama Monday to Sunday okuva lwe yafa ku Lwokusatu TV nziraba ne bibeera mu mawulire ne bibeera ku shows ez'amasanyu ne bibeera mu shows eza bulijjo ne batuuza zi programs nga zeogera ku Kato Lubwama lulinga tetwabikola tebyaliwo teyabikola obulamu bwa Kato Lubwama bukuyigirize tolowooza nti bakikoze Kato Lubwama naawe kibagenda okukola ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno Nero yayagala nga avudde mu parliament nayagala okuddako ku radio yalemesebwa opportunity baji muma nali ne Kato Lubwama mu canteen I myself nakumenyera ono no naga nti abo si bangu munange mulongo bangambye tetuddamu kujja mu corridor za radio eno
be basajja be bamu abayimiridde ku kituuti ku Bati Valley ne maka ga Kato Lubwama nga boogera nga babadde mikwano gya Kato Lubwama nga Kato Lubwama bwatazzekawo. Abasajja bakulu bakazi bakulu myaka 35 naye nga balimba ku bulamu bw'omugenzi. Musajja mukulu bw'abuvuna amazima sikyabawa kitiibwa. Temwandiyimiridde nga mukwano gwe, mwandiyimiridde nga abamu ku baakolako naye, abamu ku baazannyako naye, abamu ku baayimbako naye. Ku basajja n'abakazi ababadde ku komiti ya Kato Lubwama bwe baba nga babadde 30 mikwano gya Kato Lubwama babadde kaaba. Abasigadde bafuuse mikwano gye nga afudde. Tuyina abantu bangi mu bulamu bwaffe nga si mikwano gyaffe naye nga toyina wotandikira kyogera nti munnange oyogola basi munnange. Abantu abayirawo Kato Lubwama omubiri tebabadde kitundu nnyo ku lumba olwo. Batono ababadde ekitundu abatamuyirawo omubiri be bagwefuze kubanga ensi berowooza nti be babadde banne naye singa omulambo gusobola okwogera gwandigambye yave ku lumbe lwange. Ddala akakadde ke wasonze obukadde obubiri obusatu obuna obutaano mu bulamu bwa Kato Lubwama nga ataawa Julius yagambye sente ze baali beetaaga nga bagenda ettake tebagenda wadde na bitundu 10 ku 100 ku sente ze baali beetaaga. Naye abantu abo tebaaliwo tebamanya nti Kato Lubwama agenda ettake olowooza teyabatuukirira baamugamba ki? Kato Lubwama bwe yakutuukirira nga gamba nti munnange ngenda ttaka obulamu nsaba butaasa wamugamba ki? Okijjukidde? Kati sente wamuwadde zaaki bizibu byaweddewo bye wamugamba? Wayagala mulambo. Ne bwe yava mu parliament n'ayagala okuddamu ga nti nzire mu ntambuza obulamu bwange nzire mu nga bwe nali yammibwa omukisa. Ffenna bwe tugenda okubeera abantu bagenda kujja mu bulamu bwaffe bagaye nti abamu ko babadde mikwano gya lugonvu naye nga singa nsobola okuzuukaga nti oyo munnange tabadde mukwano gwange lwakuba mbadde siina bwenkiraga nti oyo si mukwano gwange. We nakolera oyo yankola kino ne kino ne kino. We nabeerera nga nkola naye yankola bw'ati n'ensirika. Mulowooza tetubamanyi? Ennaku 7 eza Kato Lubwama zoolesa omulya mmere yaani? Waliwo abantu nga tebagwanyeko abamaziga nga wandibadde okuba mbuutu kubanga kino olabika kyewabadde oyagala. Mu bulamu tebaaliwo, mu kufa ne bajja. Mu bulamu we yabeetaagira tebajja, wabadde tabeetaagira basonze ate ne bajja ku mwanjo. Kituwe ekyokuyiga obulamu bwa Kato Lubwama bwayiseemu mu bulamu ne mu kufa bwe bulamu buli omu bwagenda okuyitamu mu bulamu ne mu kufa. Ensimbi ze basondedde Kato Lubwama zikunukiriza kati ndoza mu bukadde 10 naye ddala Kato Lubwama mu bulamu bwe yali yeetaaga ssente ezo. We yali mu kuyagga yabadde yeetaaga ssente ezo zonna. Abadde ejjanjabirwa ku stana ewa mukyala Stabwa lwaki nga tasobola kasente kagenda bweru kujjanjaba kufuna treatment nzijuvu. Byonna tebaayagala kubimanya naye okufa kwe baakutegedde. Tonenya babarecognizinga nga babadde mikwano gye nabo babadde balowooza nti babadde mikwano gye. Okujjako abo abatono be yagamba nti munnange oyo gw'olaba si mwangu gye ndi, n'oyo gw'olaba si mwangu gye ndi, n'oyo gw'olaba si mwangu gye ndi, n'oyo si mwangu gye ndi. Afudde abamanyi n'abamu kuba mbadde ku lusegere mbadde mwogera nga baseka nga baga nti oyogedde nga mukwano gwe nga gwe wamukola kino nga gwe wamulemesa kino nga gwe wamulimirira mu kino nga gwe wamumma omukisa guno ovuddeyo okwogera nga mukwano gwe. Twagale ku bantu nga balamu, tusime ku bantu nga balamu.
okwagaliza toyina kyofiirwa. Olemesa omulamu n'oyagala omugenzi wakati nga mulamu wamukuba wano n'omukuba wano n'omukuba wano n'omukuba wano, bw'afudde gwali ku mwanjo oyagala mulambo. Kituwa ekyokuyiga. Omusajja omu yagaye nti ekiri ku Baganda baagala naye tebaagaliza. Kato Lubwama bwe yava mu bwa pulezidenta n'ayingira mu paalamenti, bangi abaali mikwano gye baafuna obusungu obw'obujja. Ebigambo byayogerwa gwe bataasuubira nti asobola okufuuka omubaka wa paalamenti, bingi byayogerwa. Bwe yavaayo bangi baasanyuka, be baabadde ku mulambo nga boogera nga bw'abadde munnaabwe ennyo, bwe balumiddwa ennyo, bw'atazikawo, ekisaawe ky'akatemba nga bwe kifiiriddwa, midiya nga bwefiiriddwa, Uganda nga bwefiiriddwa. Lwaki temwamukwatako nga mulaba Uganda egenda kufiirwa wabeeredde mu kuyagga? Lwaki temwamukwatako teyabatuukirira? Lwaki temwamuyambiraawo ne mwagala muyamba omulambo? Nze mukuziika ntaddeko obukadde 5, mukuziika ntaddeko obukadde 10, mukuziika ntaddeko akakadde, mukuziika ntaddeko 7, mukuziika ntaddeko obukadde 3. Lwaki ku bulwadde tewassaako kakadde? Eno siri ya Kato Lubwama byokka, naye buli afa bwe batuyisa batuwaana tugenze. Omulambo mulungi nnyo okusinga omulamu. Abadde mulungi nnyo, omusajja abadde tazikawo, omusajja abadde agamba ekigambo n'owulira, nga ne be yamala omwaka omulamba nga tayogera nabo babadde boogera nga bwe yabagambye. Yagambye dde nga ne bwe yakubanga essimu ze wagaana ng'ozikwata, nga ne bwe yajja ku woofiisi yo waggalawo n'otuma secretary n'omugamba mugambe siriiwo, PS n'omugamba mugambe siriiwo, nakulabye ng'oyimiridde katuuti naye nga wamuggalira ebweru, ng'ebyenda bitambulira wabweru wamuggalira ebweru, omulambo oguwadde ssente. Ensi bwetyo bwetuyisa, ensi bwetyo bwegenda okutuyisa. Abo be bantu wobeetaagira tebayamba, bw'onaafa bajja kujja. Wamuggalira ebweru, gwe wasoose ku mwanjo wamulemesa, naye ku mulambo wazze, era n'olaga nga bw'obadde mukwano gw'omugenzi, naye ng'afudde akwekokola era afudde takusonyiye. Obulamu bwa Kato Lubwama kyakuyiga. Ensi bwetyo bwetutwala, gwe nange mubeera bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu